n'abana basoma ekibadde kikutte mwana gwasoma olwaliwo kyege kiveeyo kiruwa aliwo yesitaani abadde abonyabonya abaana ba Katonda simbuka ng'ogenda simbuka vaayo mu linnya lya Yesu simbuka vaayo kivaayo mu linnya lya Yesu mwana Katonda mulamu kivaayo waliwo amaanyi agakijjayo tekyegumya kikyo kivaayo amaanyi ga Katonda gakitwala gakijjayo mukazi gwe obadde onoonya emirimu nga giganye osuubizibwa nga biganye omukama ali ku gwe akwatako akikujjako ekyo kibadde kikulemesa kivaayo mu linnya lya Yesu kivaayo obadde oyagala ogenda n'ebweru viza yeganye ofuluma kati waliwo amaanyi agakikujjako ekyo ekintu ekibadde kikusiba kivaayo vaayo muntu gwe olina okugenda gyoyagala kivaayo ekyo kibadde kikulemesa kati vaayo gwe saani tewegumya vaayo simbuka vaayo mu linnya lya Yesu kiveeyo waayo waliwo amaanyi agakujjayo olugendo luliwo amaanyi gakireeta eyateekera eddogo ku malaalo bakusiiga eddogo ku malaalo olwaleero waliwo amaanyi agakujjako ekyo omuzimu gugwo gwadde gwepanka gulina ogenda olwaleero mu linnya lya Yesu gugenda oba mayembe gagenda oba bitamba bigenda oba misambwa gigenda waliwo amaanyi agabijjayo gabireeta banna gabireeta amaanyi ga Katonda galijjayo vaayo besani vaayo ereeta nambala ogenda irogamanga bwevaayo mulinnya lya Yesu vaayo kivaayo in the name of Jesus waliwo amaanyi ag'omuliro vaago galijjayo amaanyi ag'omuliro amaanyi ga Katonda gasse amaanyi gaago amaanyi gakijjayo amaanyi gakunda gasse amaanyi ag'omuliro amaanyi gaago amaanyi galireeta okusimira kwaleero mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu uli amaanyi akaseera kano osumule muntu gwe asiriikirira mu nkola mu linnya lya Yesu waliwo gwe baziiza emirimu egyo ne bagisiba tegirekerawo okukola olekerawo okukola basiwadde kubanga olwaleero osumulwa muntu gwe ne bakusimbira eddogo omulyango gwo okulaba walibuuka wabuuka eddogo n'owulira nga tokyabitegeera libadde likutambulirako naye Mukama likujjako essaawa zino leekana nga bagenda gwe saani
Konga tuchana mawe. Wangu dua. Abalaba bana swala nenga kwangu te mulinya lya Yesu. Lekamo kama akujje kudala ko badde. Akuyimuse akutwale kuli awagulu ennyo. Lwalero mulinyereza mana Katonda omulamu. Omukama akuyimusa ndabawo bayimusa waliwo Mukama bayimusa abajja kudala erisooka akuteeka kuli awagulu ennyo. Leka akuyimusa olwaleero. Omukama kakuyimuse. Mukama kakuyimuse. Waliwo gwakwatako obanga bya kikakyo ebibadde bikusumbwa olwaleero bigenda obutakudira mu linnya lya Yesu. Wanika emikono gyo weeriwo eri Katonda saawa zino kubanga aliwo kyayagala okukukolera. Ng'owanise emikono bw'otyo omutima gwo ogugambe nti Mukama nzuno nzize siina bwendi naye njagala okunsumulula omponye. Yesu wabanga tambula wonya takuleka kulumwa yamba nowona. Yesu wabanga tambula mugambe takuleka kulumwa yamba nowona. Yesu wabanga tambula wonya takuleka kulumwa yamba nowona. Yesu wabanga tambula takuleka kulumwa yamba nowona. Yesu wabanga tambula wonya takuleka kuyamba nowona. Yesu watambula nasumulula takuleka akusumulule. Osumulula kulinyereza mana Katonda. Yesu wabanga tambula wonya takuleka muliwade akusumulule.
kasera kano atuuke no ku mirimu gye tutali no ku mirimu gye tutali Mukama atuukeyo Basira ku malalo obude oriwa obude basira ku malalo obude bala ku malalo nayo obude muri nge byamusa obude muri nge yeso malaka tano waliwo mulala basiba emirimu gyo obadde okola naye nga biganye n'omulala badde onoonya emirimu gibuze waliwo kye bakuteekako bakusinga mu sitaani oyo naye olwaleero kakasa sitaani omuwangudde oyo owangudde buli mbeera badde okusiba ogiwangudde mu linnya erya Yesu ogiwangudde tekyakutiisa gamba mpangudde emirimu gyonga bagisiba owangudde mu linnya erya Yesu nga n'akatono omulamu waliwo omulala bakujja
sente mu ngalo sente zo zebasiba zisumuluddwa zikudde mu linnya erya Yesu kasumuluddwe in the name of Jesus sumululwa ng'abalabe babalaba era baswale mu linnya erya Zomana Katonda omulamu baswale sente zo zikuddidde naawe gwe baddira ne basalira engoye ne bazikolamu ebyawongo bakusalira engoye oliwa amaanyi gakikujjako amaanyi ga Katonda basala engoye zo ne bakola ebyawongo bakuloge mwesirambe naye lwalero nkikwambula mu linnya erya Zomana Katonda omulamu webale Yesu kubanga osaanidde ababadde abavu bafuula abagagga webale Yesu kubanga osaanidde osumuluddwa otendereza Mukama osumuluddwa abalabe babaswale abakuloga baswale osumuluddwa mu linnya erya Yesu osumuluddwa mu linnya eryayo osumuluddwa buli yakuloga aswadde mu linnya erya Zomana Katonda omulamu wali abalina ebikujjira ekiro nga weebase ebigwagwa otambule nabo mu linnya erya Yesu kutuuke ne ku bazzukulu toliddamu kuswala abalabe bwe banaaswala ate n'akaseera kano waliwo mwekyaŋŋamba ulira nga waliwo abadde aloga omu ku mmwe abali wano ng'akwesimbyemu nnyo okuloga naye gyali yonna ali mu kukankana faye muliddewo bannange muliddewo amiina muli yeebuuza nti oba mbadde ki awulira tabitegeera alinga alimu omusujja ekitengo kimukutte omuloga abadde akuloga talidde mu kwepankirako oyambazibwa amaanyi gakubeereko okuva olwaliro kirangirira sitaani alina okutya ggwe amalogo gegana okutya nga okuva olwaleero naye ggwe ng'otambulira mu buwanguzi mu linnya erya Yesu. Amiina, amiina, amiina. Waliwo gwe baateredde oggwera ku mulimo baalireeta ku mulimo naye ndaba amaanyi ga Katonda galijjayo era galifulula galijjayo obadde tokyakola kama mulungi obudde bwonna
kali njagala moze agenda tuwayo oluyimba olw'okwebaza nga tuli wano tuleete okugamba buli omu twongere mfe ku muntu wa Katonda ono gwe wamutuwa era gwe wamutuma mugabirire muwe ebyetaago bye nga byetaaga muwe amaanyi ag'amwoyo mutuukirivu naddala mu kitone kye eky'okuyimba nakyo kiyimuke mu linnya ly'Omukama Katonda Taata omulungi ow'ekisa gw'ayinza byonna mutaase emitego gy'omulabe sitaani gyonna egyandibadde mu makubo gye yandiyitidde muwe omukisa buli ky'anaakola kirabe omukisa nga bwe wagamba nti onaawanga emirimu gy'emikono gyaffe omukisa naffe tugolola emikono gino nga bwe wagolola omukono embuyaga n'eteeka omuteekeko obukuumi omutaase emitego gy'omulabe sitaani mu makubo omweyandiyitidde obiwugule Mukama muwe abe muwanguzi era abe muganzi buli wanaayita erinnya lye lirabisibwe ekitiibwa era liweebwe ekitiibwa na buli ky'anaakwataga ebyo byonna tubikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mukama we musomesa bona omukisa naffe tumusabidde olunaku lwaleero tutandika ku ssaawa nnya paka ku ssaawa 10 nga tusaba. Awo nno abantu bajja n'ebizibu eby'enjawulo. Abamu bajja nga balwadde, abalala bajja nga banoonya mirimu, abalala bajja nga basibiddwa mu mbeera zonna, abalala baagala genda bweru. Ne batuuka ne twegatta wamu wano ne tusaba nti tukoola Omukama n'amaanyi ga Katonda ne gatuyamba okusobola okubeera nga tuyimuka okuba we tubadde okudda ku ddaala eddala. Era abantu bangi basumuluddwa mu kifo kino bawonyezeddwa. Naye nga sinze enkola sijja kwewaana bwenti nebaza Katonda akikola abakazi ababadde abagumba ne bazaala munnange. Mukama tumwebaza olw'ekyo kyakoze mu kifo kino. Enkola eno ey'okusaba abantu ne basumululwa ebadde tetera nnyo beera nnyo mu Bakatuliki naye tugiraba nti nno ensangi zino ekyase nnyo tebalowooze nti nno muyingidde obulokole. Ndowooza enkola eno eyinza okuba nga yasooka obulokole okubaawo era okutandika okukinaanula kiwanvu naye yatandikira mu Catholic Church mu America mu Oxford University. Naye olw'okubeera nti Kereziya yeetegereza mpola nsaba eno nga tekontana na Kereziya. Atubadde tugimanyidde nnyo ku Father Musala obudde buno atakyaliwo. Tulowooze nti nno gwe musikaawe. Father Musala waali naye takyali nnyo active nga gwe. Father Musala takyali active lwakuba emirimu omusumba yamuwa emirimu mingi era ne mu kivulu kyange yandibaddewo. Twandibadde naye mu kivulu naye ali mu Amerika eyo wana emirimu gyakolayo subira ayinza okudda nga mu Gwomusanvu. Naye kati emirimu gye gibadde gimusibye naye nga tuli wamu naye tutambuza ekintu. Musomesa tulabyeko abantu ab'enjawulo abavuddemu oba abavuddeyo nga ku booli nga bazze nga bakola kino kyoli kukola okugeza Father Kibuuka okugeza Brother Jebbi Mukajanga omugenzi ne Father Musala nga bwe bakugambye. Naye tulabye ng'oluusi bafuna obutumbi okuva mu bakulu abatekereziya bwe kino kikutadde wano. Ekintu kino kikulemberwa bwetowaze. Kasita obeera omwetowaze mu Catholic Church owangula naye buli lw'obeera n'amalala tojja kuwangula. Omulimu guno ngukoze si gwa mwaka gumu si gwa myaka ebiri. Nduddewo nnyo ebbanga ddene nnyo nga nkola omulimu guno naye ngukoze mu bwetowaze. Kati obwetowaze nabwo bunnyambye okulabika nga ntuukiriza omulimu gwange. Naye kasita obeera nga ovudde mu bwetowaze kiba kibi gy'oli. Nsuubira nga Omukama nga nnyambye n'enkuuma obwetowaze nga ndabira ku Maama Biikira Mariya obwetowaze bwe yalina nja kutuukiriza omulimu guno. Musomesa Bone tulabyeko abantu abatuuse ne bafuna abantu be bafunye abagoberezi bo ne babeera nga bazze babeera nga bangi. Obutuufu n'olaba nti ekintu okikubye ng'enjogera ya leero onoosigala oliwo ti oba olinayo pulani ez'okubeera ng'otandika ekintu ekikyo nga Mukama wanaaba kubikubidde. Sirina kirala kye nja kutandika kyawukana na kya Kereziya. Ate nga n'abantu abangi mbalabyeko kubanga ngenda n'embeera ekiwa mirembe n'embeera mu bantu abasoba mu mutwalo ogumu oba ebiri n'okweyongerayo naye tekimmezanga malala. Era yo nga Kereziya tugambe yempadde obuyinza buno okukola kati n'olwekyo sobola kuva mu buyinza eri ampadde buyinza kukola kino ate ŋŋende mu kwewa kati nja kuba
situukiriza mulimu gwa Katonda. Abagoberezi boyina abakatuliki bokka oba oyina n'abamadiini abalala kasita wabanga oli ayina ebizibu bye baba basobola okutuukirira oba okalagana n'abakatuliki bokka. Munnange bw'otunuulira abantu bennina wano oyinza okwekanga nga mulimu bahajati, mulimu abalokole. Bahajati nno ddala bagenda Mecca mwebali, mulimu ab'enzikiriza endala nnyingi, naye tusabira wamu ffenna ne tuwangula ekyaffe oba ekyange kyennina nona ddala ne mu Catholic Church. Ffe tetuliwo okuvumirira nzikiriza z'abalala, tetukulembeze ekyo tufune abagoberezi. Nze olinga bwazze kubanga naye ng'ate bangi nnyo n'abakatuliki abalina ebibbo abasinza sitaani. Kati omuntu tayagala abaddiini naye Katonda ayagala mutima gwa muntu oyo. Kanze sijja kuvumirira nzikiriza zaba, era yensonga lwaki bazze wano bangi. Buli omu asigale Katonda mwagala nga bw'ali. Naye so nze gwe nvumirira yoyo omusamize atategeera Katonda. Naye nze sijja kubeera ng'oli ategedde Katonda ate muvumire. Kati nvumire Omusiraamu. Omusiraamu akkiriza Katonda. Nvumire Omukristaayo akkiriza Katonda. Kati ate ndeko ow'essabo gwe nandibadde nwanyisa ave mu ssabo ery'ejja eri Katonda, ate nwanyise Omusiraamu ave mu Musiraamu adde eri Katonda. Mba nkola tulina kwegatta kulabika nga tusika abantu ba Katonda tubazze eri Omukama. Musomesa atwogere waliwo omubuulizi omu oba omukyala wa Katonda omu gwe bayita Aidah nakasuja. Yavuddeyo n'agamba nti no yagenze mu ggulu n'alaba Katonda era amagulu yatuseyo nga mangi nnyo. Tuyinza okubeera mu Catholic Church ng'oli waliwo alina endowooza yekwatagana mbuye ebyokugattibwa muntu musajja kazi ku mukazi, naye nga Catholic Church egamba ki? Papa yavaayo n'alagira n'ayisa ekiwandiiko n'etteeka ery'amaanyi n'agamba kalidinaali, teri kalidinaali, teri musumba oba archbishopu, teri musaseredooti yenna akkirizibwa mu Catholic Church kugatta bantu bakikola kimu. Eyo Catholic Church neeyogera bwetyo, era nze nange kyeŋŋamba. Naye ng'ate okudda mu gavumenti yaffe neya Uganda, bannange nze ŋŋamba tuyimirirewo ng'abantu, tuleke kutwalibwa nnyo n'abazungu n'abazanyi bammemba ba paliamenti abavaayo ne bakola naye simanyi bali asayiningibwa, terina bakusayini likola ki obutali sayininga? Balina okusayininga. Tuli bantu naffe twaliwo, kubanga nga ensi eno tetunaba kubeera nga n'abazungu tebannaba kujja. Twabeerangawo nga tuyimiriddewo, twayambalanga embugo, twayambalanga amaliba, twabeeranga n'omunnyo ogwaffe, buli kimu twakyekoleranga. Kakati okudda ku kwesiba biri nti ate tutidde bajja tujjako obuyambi, kubanga bano abasiyazi bajja tujja. Lwaki? Tulekeyo, naffe tuli wano Uganda, tuli bannayuganda weetuli, ensi yaffe tugyeyagaliramu. Bagezeeko okubeera nga bagezaako okuyimusa Uganda edde ku mutindo. Wano Uganda ly'ekkula lya Afrika mu Uganda wano. Kati tulina ekkula lye tuzannyisa, mbulukiriza bisiyaga 12 osigadde obangi bw'obukadde 2. Twagala otuukirize naawe otugambe nti sente zino nja zireeta mu bannange, sente zimbuze, naye bannange abantu abagezezzaako okutusuula bannange bagenda kutujja ku mulamwa, so nga tubadde twagala okukwatagana n'abantu. Omuntu bw'ajja nti olinawo kyenkana ki, tubeere nga tusobola okubeera nga tugerengetanya, naye ate kati abantu mwe mwennyini bannange tugenda kubivaako, tubeere nga tetukyagaba bbanja. Somesa nga tumaliriza Jamikali kyajja omusabireko abo bonna mbakoowoola abaagala okujja okubasabirako bajje mbasabireko ate mbawe ne counseling. Ebbaasa eba ya ssente mmeka? Wano tetulina bbaasa ze tuwaayo, wabula gwe kusiimako. Kasitoga nti nsiimyeyo, munaawe weebale nnyo nga tweyanza.